Abami mwogera nnyo. You're opinionated. You have an opinion on everything. Be it football, politics, you have propaganda on people's jobs where people got money. Omulaba mugaga yakirira mu nyanja. Like ku kyalo bakumanyi nti bw'oba oyagala kumanya ku kintu kyonna gende wa mwami Kasule. And those are particular people. Omanyi nti abaami babeera n'engambo. Omukyala talina bwakugamba wataka naye abibeeramu tafunayo sente. Yabeera mu b'ettaka, yabeera mu stage za board omusana n'omugamba taata. Avudde wakali ku stage ya board. Yamanya amaka agafiiriddwa yayagala abikire buli muntu. Buli kimu opinion. Buli afiiriddwa yagala agenda asimenta mwagala mbasize ku nku mwagala. Bannange wadde oyamba. Naye weekomeko. Omukyala nga talina bwakugamba. Omukyala oli mukwasa nku wano bafiiriddwa eri ogamba ko simentana eno ogumya namwandu eno okola ki onyumiza gye wakulira ne wamwakula ebizibu bye mulina like those some people have a character whereby you talk, you blabber. Like when you just want attention, you just talk and talk and talk. It is a problem and people fear to communicate. Why is fear to communicate?